ennaku zino nyina ka post kentera okulaba ku social media nga kagamba bwe kati nti ekya Kayini okutta Aberi tekyaddira kisa ekyali ku Aberi ne kidda ku Kayini. That is a good statement, very good statement, brilliant statement. Cain to kill Abel, it changed nothing that was for Abel to go to Cain. Wabula yafuna bufunyi misango ekiro nabadde nsaba mu prayer room nengamba naye abalokole okuwalagana bwe tuti bwe kibeera eno waggulu neyo wansi kibeerayo eno tuwalagana ne wansi ne bawalagana nengamba lwaki bano abasajja abakulu abankomerera abasalawo resources zaabwe baziteeke ku nze abayingira mu office ne banjogerako lwaki tebakiraba nti bali above 50 olwaleero ennaku z'omwezi zino ezaalero okwawulirira enjiri eno nga ennaku ze zimu n'olunaku lwe lumu mu mwaka gwa 2022 same date tewali n'omu ku bantu abakulu nga mwendi naawe nga mwoli alibeera omulamu. Kirowoozeeko nakirowoolezaako mu prayer room nemala nenkibulirako Susan Bujingo nemuga nti nkirowooleza mu prayer room singa nyina gwe mbadde mpalana nandibadde mwesonyiwa olwaleero. Ennaku z'omwezi ze zimu mu mwaka gwa 2022 tewali muntu mukulu alibeera omulamu. Bw'oba oyagala bitiibwa kobere pulezidenti waawa oliba wafadda. Bw'oba oyagala bitiibwa kobere bishopu waawa kobere musumba waawa oliba wafadda. Bw'oba oyagala bitiibwa kobere mu kampuni yawange oyagala obukulu bwa kampuni oliba wafadda. Bwe liba ttaka nga lyeri kumenya ogoba abantu mitwalo na mitwalo ofoojinga ebyapa abanaku baveewo oliba wafadda. Ekyo kituhambulinga buhambulinzi byonna byoyagala ogenda bifuna naye biri temporary bya kiseera buseera bya kiseera buseera bwebaba bya kiseera buseera eri gye tugenda wa mirembe na mirembe fe abagamba twalokoka twalaba omusana enzikiza evaawa mu makkati gaffe fe abagamba twalokoka twalaba omusana enzikiza evaawa mu makkati gaffe kubanga ekigambo ky'ompita nange nsobola okikuyita ekigambo kyenkuyita nawe osobola okimpita bw'ompita nabbi w'obulimba nsobola nange okuyita nabbi w'obulimba bw'ompita malaaya nange nsobola okuyita malaaya byonna biba bigambo naye tulimalirawa facts ki ze tulina ku bye twogera. Lwaki tetulowoozaako nti n'emwange erina obuyinza obungi n'alagira abasoose okukkiriza bayibuli babooke naye taliiwo n'abasirikale be tebaliiwo tolina nawe osobola kutureesinga abaliwo mu mulembe ogwo. Bw'oliba wakujjukirwa oyagala kujjukirwako ki? Oyagala kujjukirwa otya? Kale ensi bw'eriba ekwerabidde olina obutuuze mu ggulu oba omala gakuba nkokola tofaayo bw'oba oligenda mugenda nga tokifaako. Naye nenfuna amawulire amalungi mu kwegerera kwange okwo n'okusaba era ne mbasaba zino ennaku 3-4 esigaddeyo paka ku Sande tuzisiibe nga tusiibira agantu nga ganene Katonda bannange awulire essaala era alaba okuyayana kw'abantu be.